Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Hello. Jebali nyabo. Jebali kose. Yongera kudobozi mama sikuulira bulungi. Ntikale sebo nawe jebali kose bo. Ukyali mutulo. Sebo mbadde nkyebase. Obudde nga bwakedde dda. Anino ba. Nze Mukunja wa BTFM wangamba nkukubireko ku simu olina ekizibu. Ye Mukunja. Naye n'ekizibu. Waliwo Bestman, eyali Bestman ku Mbaga yaffe, yali Bestman wa bba wange. Bawo yani? Bwange ye mwami Mubiru. Naye munnange oyo Bestman alayika yafuna interest gyendi. Mbu yanjagala. Naye kati nze already ndi mufumbo ye yali Bestman ku mikolo gyaffe. Nze mugamba sikisobola, tekisoboka. Yaŋŋamba alisiko bwe simwagala. Ali ready okunnemesa obufumbo. Ali ready okulemesa obufumbo ate yali Bestman? Yagala bba bwemba simwagala ye ready okunnemesa obufumbo bwange. Kakati nze mbadde kyenakunoonyeza Mukunja nyambe. Nga njagala oba osobola mundobeseza mu ngeri yonna. Nze nga bwe mpuliriza bwe ndikodingira omwami wange malembi w'omwami wange kati aligenda okubaako byamugamba oba kati simanyi oba alina ne byamugamba naye nze waneeno kabajja kuba kanyamba kubula stand codinga ng'ayogera ng'omundobeseza nembi wa bba wange awo bba wange ajja kuzuula omutuufu yaani munnanga amaka gange galeme kufa kubanga ye Bestman andaga ali ready okunnemesa obufumbo bwange. Yeseko. Kakati gwe okubeera Bestman wali omumanyiiko? Nali simumanyiira omwami wange ye yamuleeta. Sali simumanyi nti oba na mukwano gwe oba ki. Wabula nze nalaba bulabi muntu nga Bestman wa mwami wange ate nga yali teyeeyisa bubi ku lunaku olwo. Kale kati oyagala tumulobese? Yamaka era kati nzukuse kantuule at least kikuba kiba kisoboka mpulirize nsobole okubikodinga. Kale beerako ku simu omwami wo ye Mubiru? Omwami wange ye Mubiru. Beerako ku simu tovaako. Kale Mukunja. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Bamukubidde ate eraga nti eri busy ate eraga ana Uganda balalu ate asobola omukubira namugamba baabo bakubira Mubiru. So bayani simanyi Bestman wa Mubiru. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello. Hello, Sebo. Wasota no Sebo. Wasota no Sebo. Bulungi se.
Mukulu obadde okyebase? Yes, obadde okyebase. Kakati nze mbadde nirabye njagala twogereko oba nakulinda ozuukuke? Wasi kutegedde naye mbadde natera okuzuuka osobola obiŋŋamba. Kakati kye ŋŋamba? Yes, sir. Eri ku mukolo gwe waliko Bestman? Omukolo Nowamubiro. Wangi? Owamubiro. Sebo. Omukazi ng'abonyaabo, omusajja ng'abonyaabonya omukazi. Omusajja nazo nabagamba ddaabo. Omusajja ng'abonyaabonya omukazi era nze simanyi ngeri gye tugenda kukikolamu naye bannaye. Kyova olaba bampadde ennamba ya Bestman njogereko naye kubanga gwe obeerawo okutabaganya. Naliwera naye nze nabiraba dda era ne mbagamba n'obagamba. Omukazi singa abadde alina amagezi yalibadde avaayo. Wangi? Nti singa omukazi abadde alinamu amagezi nabagamba dda yalibadde nga yavaayo dda. Naye bannange ze simanyi nekyo tugenda kikolera. Bwe bityo naye gwani yankubidde. Nze muto w'omukyala yalibadde nga mukoddomi wooli eri gye walinga Bestman. Munayinamu ojjukira omuvubuka omuwanvu oba wajja kwanjula? Omuvubuka yaliko omuwanvu omukitematema bw'ati gwe wamwawa enkoko. Omuko yalinga omuko. Naye mwanyinammwe kimanyi ne kyemugenda mukolera. Omusajja bw'adde amusiiga obulwadde yajja okumanya gy'anaamugomera. Bw'anaakola ki? Bw'anaaba tamusiize bulwadde mujja kulaba gye munaakoma. Kiki lwaki? Tayinza na kumusobola wadde. Era olina kusala magezi n'olaba batusaliramu n'aba nga avaayo. Bannange ebizibu nabyo byetuuma bwetuumi. Nkugambye omusajja mwenzi muzibu nnyo. Kugamba ne bweyambaza ekitooke sikaati yakikwana. Omusajja mwenzi? Bannange omusajja mwenzi nnyo. Era mwalibadde nga tukwatagana ne mujjayo mwannyina mwenzi wendi zoedi okumulabirira kulaba nga buli kimu kigenda mu maaso. Anti kakati gw'ojja mulabirira bulabirizi naye abatafumbirwe taafune musajja mulala. Ate omusajja omulala nze ndi mukazi. Wangi? Nze ndi mukazi era bw'avaayo eri nange ndi musajja naye oli tayinza kumusobolerako ddala. Nze yali Bestman we mumanyi okuva Kagere paka ku Buto. Naye kakati gwe omukazi yali abikugambyeko? Nze mbiwulira era nemabegako twayogerako naye lwakuba mba saagala kuvaayo mbulambula okufu nti njogera naye kuba abanga mukwano gwange. Kakati tumaliriza tutya tukole tutya? Ekyokukola kyekyo kwekwatakwata omukazi aveeyo oli omusajja tayinza musobola. Nze nkugambye wulira byange. Kati gwolinga agamba tubeere bagumu bw'avaayo ogenda mumuwasa? Nze wendi nja kumuwasa nja kufunawe muteeka oli watasobola kutegeerera naye ng'oli omusajja mwenzi nnyo n'empisa gy'amuyisaamu si ye y'abantu. Naye nga ye yali azzeeko omukazi n'abikugambako nti Bestman embeera bweti bweyimiridde? Twayogeramu naye n'abinnyonnyola ne mugamba eyo nno togenda kusobola walibadde weeyiya ojja n'enfuna wenkuteeka. Andi kakati obuzibu kubanga olina omukazi kati ate n'aveeyo n'abonaabona nga neewuwe togendayo. Nina omukazi nti n'agenda mwesibye ku magulu ono gwe nnina nti ngenera mukuba abantu
Ndowe nja musobola nja kufuna bemute. Nja kufuna amagezi gange. Obo ekikwasaganye naye woli tajja kusobolayo. Sabo. Wanje. Oyogera ne Mukunja ku beat wagamba omukazi ogenda mulemesa obufumbo. Mbwataba mugamba aveeyo gwo muwase. Ayina holi zanda chini. Oli ku beat FM oyogera ne Mukunja mu Endobeso. Oli musiru totegeera. Manyi njogera na muntu. Eyali na muli.